Meya ali nganda Mulyanyama we Makindye gwe tuli naye olunaku olwaleero awo nno ajjeyo bwino awaabedi Bwanikako n'omukulu Mulyanyama Mpuuga Nsamba lwaki beefudde ebbereje ensangi zino okuttattana ekitiibwa kye National Platform n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era ajjeyo ne bwino akakasa nti ekibiina kino bwe kyali kitandibwa ekya National Platform tebaabiriimu wabula bajja buzzi luvannyuma nga beetaaga kaadi era Kyagulanyi tebagobera bweru tebagalira bweru wabula yabayingiza mu kibiina kino n'abawa kaadi basobole okweyagalako obulamu obwali buganye era bingi byabasomedde nno najjayo ne bwino ku mpapula byonna ebyasayiningibwa n'obutambi byonna najjayo akakasa bwino nti nno bano National Platform bagirabye bukulu ng'emaze olwedde okubeerawo lwakuba baali baagala kaadi era ne bye baayogera bye baalayira baweebwe kaadi byonna abijjeyo n'abyogera ensi n'ebitegeera kati nno Mulyanyama Mpuuga Nsamba ne spokesperson wa Bedi Bwanika ebigambo bibayonekedde obudde obubaka bwadibiridde babadde balowooza nti bagenda kuwuddisa bannayuganda n'ensi yonna naye ali nganda Mulyanyama ajjeyo bwino era abasomedde ebigambo ebikambwe ensi yonna ebigyewuunyisiza akamukuwe omukulu ali nganda Mulyanyama asinziddwa wano Makindye mu kwogerako eri bannayuganda. Gwanga yona aliriza amanya gange tekasire nganda ali Mulyanyama na ndisinya member United Democratic Party iranga kadi ya Nup iranga from the conference odi lumwero je muzemu wano wenali yane sizira ngesiyo nesirikirite emyaka 5 ise nenangirira Bobi Wine kati sawa besija umwe Bobi Wine nje kulire yo ruvuvumo kabuyo mwagamba yakola Kyagulanyi nze natandika ne Bobi Wine I challenge anybody ayaliye Kyaddondo apart from mpamvu kubengulira ku radio ayimirire twalira Bobi Wine ayine bivini bwe bayita omuyayi netuva mu kibiina kyaffe tugenda tumwegatako Kyaddondo I swear mu kisiibo era njagala obakakasa n'ekirangirira ng'ensi yonna ekiseera Bobi Wine atusambira omupiira asirenga ngaali Mulyanyama era CDS n'empa omukisa Medi Nsereko n'ankyaza n'ambuuza ki kyoyogera ne mbagamba nti ekiseera ensi gyawummule nali meya emyaka 2 kwa makafaananyi besiye yakava mu kalu ayokya n'ovaamu ekigambo ng'ekyo kati nga onagamba nti Bobi Wine akweki kati nemmira ensanafu nali nsobola singa Bobi Wine teyakwatayo nali nsobola okufiirwa ekifo kyange so mbakakasa netandika olulimi olwo era njagala nga byonna abalumba media houses mikwano gyange abali ku mitimbagano gyonna nga bwe muli media houses mukomye omuzo kubanga nsinga yatandika erinnya lya Bobi Wine atandika ku CBS media houses wena sijja bamenyayo ne mugwayo oluusi nabirabye ng'ebintu ebyo byogerebwa tebangoba ku CBS ne media houses zonna nga mweziraba nagenda mu maaso NTV mwena zijja zimenya Bukede Chicago nebeera amaanyi era abantu bangi bannumba bakaba parliament neze n'ekiremerako era netugenda ekyaddondo netuwangula so njagala okutangaaza eggwanga nti era eyo abantu bangi beebuuza abakulembeze ba Nup gye baava era nja kutuuka so ayimiridde maaso gammwe ekasinga ngaali Mulyanyama abantu bangi beewaana ne by-election kasinatuuka ku nsonga abakamera zaabwe mukimanyi by-election zino ezazze zajjojjojjo zino zaliwe tutuweero tewali MP n'omu yalinayo Brenda 1 myself nga ndi ssaabakunzi wa DP pulira abantu beewaana bugiri gundi nagenda eruweero teri mubaka wa parliament by-election Brenda 1 yali Mulyanyama ne UI dife tukireeta ababaka ba parliament bonna abo bwe mulaba baagaana okulinjayo omusima yabadde n'abaana sima yali n'abaana kugundi ku kokasi ya Buganda I went to Entebbe nengenda Entebbe ewa Muhammad Kawuma nga ndi mu DP ekifo n'ekireeta nengenda Erwengo mukadde waffe Nsubuga 5 awumule nga ndi National Chief Mobilizer ekifo n'ekireeta nengenda Ekyaggwe wa Lulume by election
ekifo n'enkireeta kivumbi ewamuwanga kivumbi natula ne ku box polling station eyawula Gomba ne Butambala kati zino by-election ezajjojjo luno ezo zibadde mpulira Bugiri buli omu ayogera Bugiri nawe nawulidde Dr. Bwanika ayogera abandi e Bugiri kaleka ntibabulire I went to Bugiri ngenda okutuukayo nomination nga basaalirwa bamutaddeko injunction nesangawo kyamundu nga omuntu ali bwati kati mbawa abantu abateeka ku bantu mukimanye kubanga Bwanika we yabadde ku leediyo yaffe ey'obujjajja yalimbye eggwanga nze kennyini Mulyanyama navuga emmotoka nerekawo kyamundu nekomawo ejjinja ku kooti nenzija tebereza okuva e Bugiri okomawo ejjinja ku kooti kwali kooti nsangawo basaalirwa nga enkundi bagijjeeko injunction nsangawo Mukwaku nsangawo Bigirwa waliwo akola mu ofiisi ya kujuzi bamukuba bakifeesi omuvubuka mwerabira ali mu ofiisi awo ku Stewol nga bali mu kavitizi nzijjamu basaalirwa muteeka mu mmotoka yange ey'obwa mmeeya kubanga erimu ne oberiru enkuba etonnya njolekera Bugiri tutuuka e Bugiri nga waliwo emmotoka egudde trailer nempita mu bikajjo netuusa basaalirwa n'atuuka mu mmotoka ya mmeeya netujja oberirufu n'atuuka so mane mu by-election nyingi naye by-election esengeeyo yereeta Bobi Wine teriyo mubaka wa parliament yalinnya wa Bobi Wine ekyaddondo mbalaba naye mukulayira bamuliko emabega nawulira omubaka omu ng'agamba nti Bobi Wine yegendereza nnyo abantu abamuli emabega ng'alayira nobody I challenge tatewo miliyoni ya sente waba waalinnyayo ekyaddondo omubaka yenna ayali mu DP okujjako UID era kampeni y'ekyaddondo get it from me Mukwaku yali ku secretariat Mayinja yazikulembera nze kamwa koogera yasiimye omugenzi mukuma akalulu bampasa mu luka gw'ekiteezi nasula ku muti ne yasiini kawuma kubanga baali bagamba NRM mwegera kubbira ku kiteezi n'abamu kati baali sayidi eri nga batukuba ne tuva ekyaddondo bwe tuva ekyaddondo Bobi Wine mukulayira n'agamba mukyala we Badwe n'abasinafa ojja kuvaako president awo wenzija ekigambo ekyo olw'okuba nti ndi close nnyo mampita presence man Bobi anyanjulira Lubongoya nga tukyali eri kakati Dr. Bwanika bwe ngenda okutuukako tabangako mu katabo kaffe nga tukawandiika musomi mwabasigala muli bayivu osa n'omusomi banjawulo ffe tumanya akatabo twakawandiika okuva mu ghetto era twanjulira abo abagenda otwegattako Balubongoya bayeebuuza we muba muli mu struggle Dr. Bwanika kankikubuulire naawe tetwali kuleese kubanga ebizibu byo bifaanagana n'ebyobwogerako wali okyafuna omusaala gwa gavumenti ng'okolebwa mu minisitule oba Makerere tetwali badde na Dr. Besigye tetwali badde na Mugisha Muntu okujjako ng'oŋŋamba nti abaana be tuzadde mu myaka gino esatu be bagenda okula bafuuke bamemba ba Nup. Nup yatandikwa ku musingi ogw'abantu abaliwo kizibu nnyo kati omuntu jageza ku ttiimu ya Viper kubanza ebiwa kesisi kizibu nnyo omuntu w'emyaka gyange ogamba nti ebiwa Viper kitegeeza olina gye wakola ki kati Nup emyaka esatu ogisuubirayo okubeeramu aba DP aba NRM aba FDC aba CP aba DP n'abantu olatu wakola ki kati wogoba abantu digiteta bakozesa beyali nabo okumujjako yezibako ya dictator kyobola aba America yakula bali na Saddam Galile ebyo nibyo bisomesa dokita enako nnuma nnyo ti abayivu batumazeemu amaanyi kino mukitegeere bw'ogenda Katonga bayivu badokita balo simanya lulobulo bw'ogenda najja Nankumbi simanya nandala lawyer intimate accountant bw'ogenda buli wamu bayivu katake dokita yennyini yeyawemudde ensi ng'agamba nti ekibiina kitambulira ku Balubongoya ekibiina kitambulira ku bantu bonna singa tetulina Besigye omanyi Mugisha Muntu kamanda one ze nasomanga Lubiri nga Mugisha Muntu yakulira Ssemwaya we Kagame olwayo Mugisha Muntu yali kamanda wange emyaka 9 ku myaka 29 tumugobe muswago tunyefunza abantu banti swago bwetyo webeera byanyima omugobe so twagala okujja ensonga zino
tulekewo ebintu ebirina okubeera. Bwanika omuyivu ffe twakula batugamba nti omuntu aba n'emizi era n'ebiragiro bikola ki? Tubikuba. Toyinza kudda mu lwatu ate ng'ogamba nkyali wa Nup ate ng'okuba Nup. Njagala obategeeza ekibiina kyaffe toyinza kugamba naswadde nnyo abayivu mwetereze. In fact ate nyola ne dipute wange badde ku sekendi yankola diploma yange ne muka bambirekerawo kuba abayivu owulira amaato g'amabaati bayivu. Ominisita w'endike wa finance yatugamba economy yaffe swi bonna bayivu. Nagamba nti ekibiina kyaffe tekirina bandeeke ate nga tulina president Kyagulanyi, tulina vice president Honorable Matia, Honorable Mathias Mpuuga, tulina Nyambeshe, tulina Badwiga, tulina Nono Owekasi. Mugisha tulina bandeeke member. Bw'ojja mu workshop kasooka nti musomese kubanga bali kali mukulembeze. Bw'ojja mu workshop ng'endeeke ng'egenda kusinga n'ababaka ba parliament wabeera kye tuyita secretariat kati gero mugirali wano etegese ebyokunywa entambuliza empapula be bamoshi kati ate beyayita bandeeke member. Tesobola kubanga tugenze mu workshop ate member wa parliament nga yetegekera kyali kati moshi abeeraawo be bategeka legislation munaasula mutya n'ebifaanana ng'ebyo. Naye ng'ekibiina ekibadde ekitulako nakati Mpuuga balooya owekitiibwa atusobola gamba nti tekirina bakulu abantu beeragambye bafuutu soja era ate musomese nga meeya. Olwaleero kamanda wanu ayinza okunnyambako mu madiini yali Edmund wa Museveni ani amujjukira nga Kavuma avuddewo mu madiini yalinga ono mugongo gwali CDF. Mayombo yali apatasawo ya Sali Musale we yafiira alonda. Tekitegeeza nti ono omwana abeera wano mugongo aba aliroyo kutunulira byakulya bya president otasobola kuteeka Bwanika. Ekyo tekitegeeza nti omuntu abeera president mugongo aba musiru. Ekyo mukimanye ekyokulabirako mu madiini. Olwaliro bonna abajjeno abali mu magye gano bonna baali bakaddeyideyi ng'ate bonna bajjeno. Ebyo nibyo bibasomesa kubanga mu kibiina kya Nup manya kya DP nali musomesa ate nga ndi ssaabakunzi ate nga ndi neeke memba. Omanye okubeera neeke memba wa DP ey'ebiseera ebyo etali yammawo nga ntwala ebbendobendo le Great Kampala omuli Mpigi, Wakiso, Butambala, Gomba ne Kampala okumala emyaka 5 nga nze ssaabakunzi. Kati waliwo ebintu tulina okusomesa abakulu ng'ogyeko ebya parliament naye leadership ebeera etya. So njagala okugyayo enjala kuba kati Bwanika takyakuba atomera butomezi ali misigaye erimizayo. Ensonga ezaalibadde zikwako ekisajja kikulu nga ye kuba kati ye senior member ng'ekizibu kyaffe mu kibiina si luwongoya. Mbawa background ffe mu DP twamala emyaka 15 nga Museveni tumuvuddeko tulwanagana. UID ne Mulyanyama Union nga waliwo UID Johnson mwanjalo wano mwera mukibi ngo basibya James Bemaliwa abavubuka mbabuulire nga DP amala UID eya Johnson ebagana y'abapopopo nga bakakande ne y'abamukwaku. Semogere n'amala ebbanga ng'alwanagana ne Bwenje. Sebagala n'aleka tukiwandiza wala Museveni aliwa. Fenga mu Nup omuvubuka omutebi tulina okwewala ebyo. Our main target kino kigumiza si Buganda. Our main target si Damule ya Katikiro. Our main target si CBS oba Telefaina oba Media House yonna. Our main target is Museveni. Yalina omupiira. Era tetunaakola ensobi nga gye nalabye Masaka. Timu ya muhozi yayingira mu office y'ekimpatiira ne mugireka ate ne mukubagana ku yaffe. Awo Museveni wayagala. Nze amanyi Museveni. Museveni namusoma wagamba nti agenda Masaka mumutegere mukono. Awo Museveni aba ayingidde. Agenda tuteekamu abantu twekube n'okwekuba. Muhozi aguddewo office. Bala muneka sumba bagiyingidde. Balina bupisto mubalese. Ekyo kyaliyo tadde omunsi.
tuli wano muhozi yabadde Masaka okujjako nze kanze nakoze yakataano nobadde bagat yakozesezza emmotoka z'amagye helikopita toilet ya kitaawe naye atuse emyaka egera mu toilet wa Masaka ng'akeddi anamalako Museveni yanaliza ali musanvu n'alabye muhozi ajaguza myaka emeka ana musanvu akalise toilet teraliikiriza abantu ebiri mu ggwanga nti nabanga ali CCC ya Joya byogerako so nze nzize wano leero nyambadde suuti Bwanika muzzeemu nga mbeera saagala muddamu nga wekahe tetugenda kukkiriza ekibiina ye waba tamanyi lubongo yafe abamu tumukola ki tuleete ebifaananyi onaamalako mu byobufuzi Saamu Kuteesa mu 1998 yeesimbawo ne Museveni emawogola olwaleero Museveni abadde amuwa emirimu ebyobufuzi tulina interest yetukola ki togenda kukebera bantu obusiraamu tutuukako bwasiramula bantu gwogenda Bwanika tuwere abaana 15 boozadde nga batuusa okulonda Masaka gwe mugamba nange mulinako stake kubanga okulonda kwa babiri ng'omukazi oli omukadde atulemeddeko yali mu baana bayagani manya gaba movement gande bakutegeera nagenda mu kulonjinga kampeni ne mukadde waffe semwogere n'omugenzi so n'olwekyo nze nsaba biri byonna nga tubikutteko tusooke tudde mu kibiina Bwanika obusiraamu ne bayibuli etugamba emizi saagala weewula ekitiibwa ky'abapasita tulina pasita omu ajja mu kyaki ne kamera n'agamba mukazi we wa kikulukuto nawe weegase ogamba tova mu Nuupu bakanda be bapasita Sserwadda abakiganda abakiwewe simusonyiwe ne pasita dokitali n'ogamba siva mu Nuupu n'otuula ne president ne muteesa meeting ya kyama ogyogedde ate n'ogyogera leka kubuusa bantu era kuzobaliwo abasoma abo ne babuusa buli oyo yasoma kati nze abamu oluusi bambala PhD musajja wakawo neesooka simanyi so abakulembeze muteekwa okuba n'emisi n'ensa eyo munaagifuna kubanga omukulembeze oba kyakulabirako omukulembeze osobola kugenda n'oyogera ku kibiina kyo nga watambula n'okunegamba Darling Bwanika jangu wano kati eddoboozi litegerekeka tuli aliyawulizanga Bwanika ate ebibyo ebyali by'amagezi tukuteekamu abantu bakuteekemu obwesige okuggyako ng'olina ekigenderwa ate kyoteeka ku banno kubanga essaawa zino nga wabula emyaka 2 Museveni ataddewo yerobuuku abantu baabuze atagambye alina abantu miliyoni 18 lwaki otubajja abasoma bayibuli nze ni musajja musiraamu lwaki ogira omunaala gwe Babeli bwali bugenda kutuuka Bwanika zino ensonga endala zonna zisobola okugwa Kyagulanyi mulinamu obwesige asobola zihandolinga naye tetugenda kuyuzaamu omwana Bwanika osazeewo omwana tumusalemu gw'oli pasita kitegeeza omwana tomuzaala ono omukazi agambye nti omwana nze mukulekedde yazaala Bwanika omwana tomuzaala wanno omuntu azaala omwana bano abakyala agamba nti ndimulabirangako eyo naye tosobola kubeera wonna wooli n'ogamba nti ate nenadda ngenda kusojjola osojjola ki bebiwo Nuupu obuuza constitution ya DP togitegeera ekiri mu commission tumanyi oba naawe ekibiina kyolimu wakivaamu bonza okuba naawe otambuza ebibiina bibiri kyali kituuzizako delegate conference banneeke memba tubamanyi era gwe weesimbangawo emikono 10 wadiwezangawo mu disitulikiti nga delegate conference yatulanga wali wamuse wandegera tetujja kujjayo ebya saagala muddemu olwaleero muffe twakola Kyagulanyi omuntu gwevaamu akatu akatono ennyo mukwa kidangala Bwanika totubeerangako nga tuwandiika akatabo kaffe kano nze mmanyi bino byempandiise ne bannange tukusanga ku ndere nabino kambibwa buli tugenda ne Kyagulanyi DP block eri ku ndere tu bazze n'ekiwandiiko tukoze tutya okumakinga DP block tetujja ne people power naye nga ffe twawandiisizza dda Nuupu olunaku ndujjukira bulungi nakeera wa president era bategeka abanaayogera
Mpaniko omukono President akamweke Mulyanyama alugere. Ng'andabye baliko byawedde dda. Tuli ku ndere tu. Mbabuuza mwali mulabye ku firimu gye bayita Money Heist. Ani yali agirabyeko ya Professor. Gabula ne bagirabangako. Kye nali mbategeeza bali basaanuusa bakasukangayo hostage omu naye ngeri basaanuusa ki Goloti Professor n'abawayo hostage. Muyinza okuba wano naye nga ffe twamazidde ebiki. Kata tuyinza tubuuza abo bajja batya. President yajja wano nga tukyali mu power era najja ne Lubongoya. Ne tubeera mu kalulu nga Lubongoya tumusingagana Makerere. Kati bwe tewaliyo otandika mu DB Bro. DB Bro twalinayo Kidandala, Kakande, Sebuufu gyali, Mukwaku, ngira bali kukitebe. Era nze nabagamba kikye mwagala olwedde Kidandala y'organizing secretary. Mukwaku ali kukitebe. Sebuufu ali kukitebe. Wano tukola woki. Era ekiwandiiko kye twali bazze nakyo kyekyasayinibwa. Ne tugenda maaso. Kakati Bwanika wogamba ffe twalina Bobi Wine mu Musaaga Kyagulanyi ekitegeezo lwaleero. Ffe twalina Bobi Wine waffe ayajja ne gita ne tubamuleetera n'amasannyalaze ge ne mubatize. Ffe twali tetumalina Kyagulanyi ffe nga tumanyani Bobi. Era n'akayimba mukawulira Bobi Bobi tetuyimba Kyagulanyi tugaleta mu Kyagu luvannyuma. So naye kino tekigamba tukolere wamu. It's not too late. Ensonga zonna zisooka okuggwa. Ekibiina bwe kityo bwe kitambula ate tekwa okuba ekyokulabirako. Bali basajja bakulu tubalekedde obuvunaanyizibwa bwabwe nga President. Naye nze ngenda kulwana olutalo olw'ekibiina. Omuntu kasita olumba ekibiina. No compromise. Either you are with me or with us. Opponent. Ekibiina tusooke tukireke. Tusooke tujjewo ensonga ezaatabudde. Ate nze ekisuwa Tiimu Kyagulanyi ajja zihandolinga. Tumuwe obudde. Naye omuntu yenna bw'ojja mu nnyumba yammwe omwana tumusalemu. Bwanika ogamba omwana tumusalemu. Bano bonna baana bannambi. Omutaka Gajule, omutaka Nsamba muluwa. Buli omu akubire muzzukulu wa akasimu. Ensonga bwe zakyamidde tuterezeewo. Bwe gaba amateeka ga Parliament gakyusibwe. Kubanga ne Museveni wababba ssente era akozesa amateeka gaki. Parliament egiweeko etteeka ery'okwegerekera ensakoowo. Ekyo kijja kuba kiwedde. Nange Mulyanyama omusolo gwe naasolooza wano obuwumbi nga ngamba tuteme. Tteeka erina okukyusibwa. Naffe mu kibiina bakama baffe abanneeke tubateekemu obwesigu. Ensonga eggwe oli President ono Vice. Abantu bonna obayitako bagamba mugikwata kisadde kikulu. Mugikwata kisadde kikulu. Ekyo kye kitubulamu. Era nsaba mwenna abali wano oba bali kundi eyo ensonga eve mu ddiiru. Tugirekere ne President ajja gihandolinga. Njagala obeebaza okumpuliriza Katonda ow'obuyinza abankuumire. Nga mukimanyi Meya tatambula yekka abaana ayagala bayita ey'obuzungu dipute agenda kuddawo agibawo. Waliwo ensonga oyo abendi Bwanika alina mouthpiece ya Honorable Mpuuga ekyo kibi. Almost information yonna gyola buli agimufiiringamu. Ekirala waliwo abakozi abazirako olina okumbuuza buuza kati waliwo olina lugenda lukula waliwo abaka pressure kristo abagenda maaso n'okwatakinaye kristo balesira okufuna opinion ekisooka ekiwandiise bajagala okuddamu ekintu kimu nga kikyaleta. Ekisooka mu biseera by'olutalo the first casualty aba honest. Manyi Mpuuga bw'aba ayanukula namuwulirako aba musajja mukakkamu. Mpuuga bw'aba ayanukula ensonga tagenda mu byenda. Aziyitako oyo omuntu ategeere. Nali mbaddeko ne Bwanika nga tulwanira omuganda abadde atya ng'agenda ku ballot paper. Kubanga ballot paper yajjanga ng'olaba Besigye, Museveni, Mugisha Muntu, Biraalo. Naye nga tugamba omuntu w'omu Central yabeera atya ku ballot paper.
So olondere ko bye yatogirya eyo sijja kgendayo. Omugezi Ssebaana yanjigiriza mu nsi muno obeeranga n'obubonero bubiri, akabonero akokkata n'akokubisaamu kekandeese okujjako nga kikwata ku kibiina. So nkimanyi bulungi Honorable Mpuuga tayinza kuteeka bigambo bye mu muntu, naye eyo nkola ya Bwanika mwami Museveni akozesa nnyo kano akaseera alinga omuntu ayagala ddamuka omusajja n'awulira nga muyomba amuteeka wabwe nga naawe okubwa. Akaseera kano abantu abatayagala kujjako Museveni bakakozesa nnyo okwongera okusala mu makati mu kifo ky'okugatta. So nzize wano n'olulimi olugamba tutuuse kyaffe tetukirimalize kubanga Abannayuganda kyekibiina kye balinamu essuubi. Eggwanga lyonna ebweru kyekibiina kye kirinamu essuubi. Kati omuntu nze akikwatako biri ebya oli president oli vice president kinaako nnyo gamba nti bagenda kukolagana mbesiga. So njagala kugamba Mpuuga n'amalowooza okufaanana nga Mpuuga nze ninga Amerika n'abaagala okiwuliriza ate nze saagala buyambi kuva mu UN nga nnumba. I am well equipped. Temwala wano okuva omupiira mwaliwo tebyasiika kaloko katono nnyo okulongera kubendaanyako obendaanyako obuto obwerimu byonna byasibiriza. Conversation ya Bwanika agamba ekibiina kya Nup kirimu ensobi ezirimu era abakulembeze abamu batya okuzikoonako. Yagamba ajja kukoona abakulembeze abasinga bwe batya okukoonako. Kino kituufu nti ebintu ebikyamu temwagala kubyogerako nebireeta bigenda mu maaso. Mu bitongole byonna waliwo kye tuyita internal memo era media houses gy'ovaamu mbeera ne meeting era si buli kuzindalo gwe babba ate mubeera mukiteeka mu program oba ku lupapula. Teri misunderstanding ziriterete era nze manyi no zikubyetingawo ewange naye endinze mutya. Are we going to be on fire right? That's my concern. Teri yo family eterete ng'omaze okulaba ekyatuuka ku DP balulume bali kabalaza, omaze okulaba ekyatuuka Katonga bavudde Katongo kati bayisira bagenda. Kati nawe oyinza okuyetinga paralyzing ya family ng'omaze okulaba ekiri atabaala si ekitanaasigadde awaka. Kati fe abawagala ekibiina kyaffe nze kati nzirukirewa era nvudde mu DP ze muno era wagendewo ekirala ngende. Kati waliwe nina okulwanira munda kyova olaba nze sigenze mu details, njagadde okuyita ku ngulu okulaba nga ekibiina kyaffe ensonga zijje. Bwanika yabadde kiriya yagambye nali njagala president nempita mu Hildaman yavuddewo. Eddoboozi yagambye batandika nnyo kitundu ne bamala musanvu kitundu kitegeeza Kyagulanyi awuliriza yakuwa obuki osaze ofunye channel zizo ddajangu ewa Mulyanyama. Tuyina bakadde baffe bannaddiini bannange ensonga eriwo eti. So wetunaakola ensobi buli kiseera nze sinziyiza kwogera ku bintu gye tulina wabula saagala gamba ng'enyale mu nforamu entamu naye okoze gwenyini ogambe wamufunako n'akuwa obudde nga mulyamba yera yagala mwogere babiri gwenyini n'omugamba naye odamanyi akole ki kitegeeza awuliriza. Nze mbadde ne pulezidenti ebbanga ddene twatambula Uganda yonna naye ng'agamba waliwo omutaka gwagambye anjagala tukyame era n'atuleka olagamba genda magongo mperekera oba nange nangamba sigala. Ye mukulembeze awuliriza oba kitutte oba nakitutte naye akola ki. Era newomukuba wali kaama nga tuli eka muyoga pulezidenti bwagala ayinza okugamba wali mufume mmotoka twogere muze yagala kikozeeko. So misunderstanding mu family zaffe era bikomerero byonna byolaba byafunye ebizibu. Waliwo atandidde ennaku waliwo oli bamukubye omukungu abantu batambulira amaviivi beekubagana amaviivi mu muliri omwo omuntu aganye okukyuka naye kati ogende buli nako nagenda nga basenga awamu oba ogende mu kyaki. So tulina okuba ab'enjawulo bundu ate njagala obakakasa nti Dr. Bwanika kati be basinira bano abaana bagenda kulabira kuki. So tuleme kusalamu mwana waffe omwana muto tumukwatenga bebi n'amasigamba Kyagulanyi wabula kibiina kya Nup. So bino ebyogamba kuwundize kugereza mukisa muntu tumugobe. Omanyi Kiza Besigye yaliko National Political Commission Rubongo yakifunako yaliko Chief of Logistics agula ebyamagye yakulirako enkambi y'e Kasajjagirwa. Oyinza omwetanagonga naye omusajja yakwata supaka emyaka 40 Ssebaana yakolako ne Museveni bwekibakola Museveni, Ssemogere yakolako ne Museveni, Mayanja Nganji yakolako ne Museveni, Wasolo yakolako ne Museveni.
ani atakolangako naye genda kwefudisi yonna yatandikibwa ku musingi gwa NRM genda mu ntulege bantu NRM evuddemu ebibinja bingi byonna obigobe mu Uganda kusigale mweka so ebyo byebintu ffe kati bye tulina okunyogeramu abavubuka mutegereze bakubiriza omulundi gumu ensonga zino omuntu alina omupiira ate mu abavubuka abali omwe mugamba diversion bwejja mukimaleko essaawa emu muddeyo ku Museveni Buganda si erina miliyoni ezizino zonna si ze zirina si bamodereta alina omupiira gwe twagala ebizibu bya bannayuganda tubisolvinge eiza tumusanga Nakasero oba Ntebe ali awuza ekikofiira akaddiye atambula bwati atulemye kati bwongoyo omwagazaaki kati bwe tomuwa byamabi alikusabye gwebera n'ebyamabi ffe mu byobufuzi byonna kino kankibayigirize waliwo omuntu akoma mu ddiiro waliwo owokulujja waliwo owomusinga waliwo negosanga kulaale kati gwekole oba tomwegengedde fe abakola naye tukole naye enneme etalagwanyanya kubikolwa ebikolwa bye byasitwago omusajja agenda eka bwani n'agenda wa gwogenzeewo abasinga mwakoma wano luweero ne mugamba tuli mu sitwago so munsonyiwe n'ebino ekibiina bino ebya administrative si byange nze somanga amateeka n'enteeka galina okukyusibwa tulemenga gekwasa agekutegeeza kuba amateeka malinga twatwakitangamba walibayo tekolanga njiraba ebisigadde kyalo maybe tesibitegeera so waliwo ekibuzo ekyo Mayor, kati tujabulidde mu luzungu nina okufunda dijjuke wange waba nayagala wange imufunda omunavaawo abakulu batuulidde abaana kalukuwe mwagala luzungu lungereza luzungu omanyi lumu naye jamaikaeyo ngaasamba omupiira kakati omujamaika nagamba ali you can't control the ball ali you can't control the ball. Thank you so much, the Mayor. I'm happy to sing Mulyanyama and the only mayor to be, inshallah, for coming out strong with a very strong voice to condemn the acts and the behaviors of one of our leaders on NUP ticket. Moreover, that's Honorable Bwanika from Masaka, is it Chimanya dear press, today, as you heard his worship, the Mayor, our focus was on what is taking place in the party as NUP. We have come out as leaders of Makindye and his worship, the Mayor, to condemn the acts of Honorable Bwanika. Honorable Bwanika is out there in the media and people are hosting him. We don't condemn him for hosting because it is there's liberty of press and so on, but he's killing our party intentionally. NUP, as a party, we don't believe in such manners because one of our core values is inclusiveness, is discipline. So, Mr. Bwanika, Honorable, is misbehaving. We may have problems in the party, which is health, as it was per se, but doesn't mean we shall go out and start killing our own child, which is NUP, which is still a younger party. We do come out strongly as Makindye, NUP leaders, to condemn what is taking place. We do urge the public not to take Mr. Bwanika serious, because we as leaders, our main target and focus is on building a stronger party. Having a party which is going to take over the country from Mr. Museveni. It's very unfortunate at this juncture, this time of year whereby campaigns are approaching. We are going for 2026, we have a president, Chagwan said, I'm in the seat, and we are dividing ourselves. We shall not allow this integration in the party. NUP is one, we shall remain obedient to the party and the president as long as it's still around. Whoever and thinks that is more intelligent
and he has got more information, more than anyone in NUP. You keep your information if it's like Bwanika. NUP as a party was built on merging of people from different parties. We have a wing which came from NRM, who are tired of Museveni rule. We have a wing which came from DP, who are tired of Museveni rule. We have people who came from FDC, but we believe we came together and we got a party which is NUP. I want to remind Mr. Honorable Bwanika that one time of crossing, Honorable Chagwan, our president said, you are either NUP or the other thing. So, Honorable Bwanika, I want to remind you, either NUP or something else. So, you should come out and denounce yourself instead of tarnishing a party. Instead of killing a child whom you believe is your child. That is a wrong statement you are doing. You are very, very, very dangerous to all Ugandans. We are looking forward to have a stronger party, to have teamwork so that we can kick out the Museveni rule. But with your words and your actions are not on target. You're just killing us. You're just giving Museveni energy to do more harm to all Ugandans. We saw leaders from Masaka denouncing NUP and joining PLOU. That's your liberty, but that's not what you're doing. Does not affect us, but it affects you as leaders. You're betrayed the Ugandans who elected you as NUP leaders. We expect you to stand strong on the core values of NUP. But if you have gone against us, we shall leave you the sacrifice of the people. Because we know it's their mandate bullying you out of your elective positions of councillorship, of mayorship, of MPs. So, to all of Ugandans, we do pledge, we as Makindye leadership, to total commitment and submissiveness to our party and the President of the State. For those of us who have gone astray, we do apologize on behalf of them, but we're not all the same. We are looking forward to have a strong party and working together at NUP. Thank you so much. Ali Nganda Mulyanyama meya wa Makindye ebigambo bwatyo babitotodera babikakanyiza ku mukulu Abedi Bwanika byabadde ayogera ng'agenda samasama ku pulezidenti w'eggwanga Kone Secretary General David tweyanziza nnyo omukulu Mulyanyama Nganda Ali olw'ebigambo ebirungi bwe bityo. Mbagala nnyo mwenda abaliko mwe bali kubaako Omukama asiba bankuumire tujja kuba tuddamu mweraba.